Mulabi wa BBS Terefayina eyaffe nkwaniriza n'enkubaza okulaba Terefayina eyaffe yonna gy'osinziira okulaba Terefayina. Programu yaffe yazikuka n'ensonga ezo essaawa zirina kugenda nnyo tuyise dakika 5 ezakayita ku ssaawa 3 ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 10 omwaka 2024 lunaku lwakusatu bingi ebigenda maaso mu ggwanga wano n'ebweru w'eggwanga. Njagala butereevu ntandikire ebweru w'eggwanga nga nkutuusaako ebibadde mu kitundu kiri kya banaffe aba Hezbollah ndi mu ggwanga erya Lebanoni nga webukeredde olunaku olwaleero nga bamaze okulangirira omukulembeze omuggya ono nga Sheikh Naye nga gwagenze maaso n'okulangirira nga omukulembeze waabwe azze mu bigere bya Nasirala yagenda maaso n'okuttibwa gye buvuddeko e Beirut. Omukulembeze ono abadde Secretary General w'ekibinja kyabwe ebbanga eriwera era nga mu kumulangirira bagenze maaso n'okwatula ne bagamba nti tulonze omukulembeze gwe tusuubira nti asaanidde abadde naffe okumala ebbanga eddene era ng'ensonga zaffe azimanyi bulungi endya n'ensula. Agenda maaso okwongera omulimu gwaffe mu maaso era tugenda maaso n'okutegeeza eri buli muntu yenna omulabe waffe nti ffe tetugenda kugenda maaso nakusirika nakuleka muntu yenna yenna kutubalako nabwe kitenteekateka zaffe zonna agenda kuziteeka mu maaso era tugenda maaso n'okwongera okutendereza abaali abakulembeze baffe ab'enjawulo bakomanda okonokosa n'omukulembeze waffe eyava mu bulamu bw'ensi eno Hassan. Tugenda maaso n'omutendereza kubanga wadde yagenda maaso n'okuba nti afa n'ekyali kiseera ekyali ekyakazigizigi era kyeyagenda maaso n'okuba nti afiiramu ng'agenda maaso n'okukola omulimu gwe. Nabwe kityo tusuubira nti omukulembeze waffe omuggya agenda kutwala maaso era emirimu agenda gikola bulungi. Mubeere bagumu yonna gye muli nti omulabe waffe tumumanyi era naye wadde tatudde naye tugendagenda maaso n'okumulumba tujja kukola ekyewuunyisa. Era bagezaako okusindika ebikompola mu mambuka g'eggwanga erya Isirayiri era Isirayiri naye neevaamu ebigambo ebiyitirivu ennyo nga bano bamaze okugenda maaso n'okulonda omukulembeze waabwe ate omukulembeze w'eggwanga erya Isirayiri naye yagenze maaso n'okuba nti alina ebigambo eby'enjawulo byayogedde ng'agenda maaso n'okuba nti awaayo. Yabadde ayogera ku musajja ow'eggwanga erya Bufalansa njogera ku President Macron. Musajja Netanyahu yagenze maaso n'akola press conference era n'ayogera ebigambo bino wammanga. Yasoose n'annyonnyola n'agamba nti Isirayiri egenda maaso n'okulwana olutalo ng'erwanira ku front ez'enjawulo. N'annyonnyola n'agamba nti tuli e Lebanoni tulwanagana abasajja bano aba Hezbollah, tuli e Gaza tulwana n'Abamansi, tulwana n'abasajja abali e Syria mu ngeri y'emu tulina n'Abahuthi betugenda maaso n'okuba ntulwana nabo mawanga amalala. Kakati nno mu kulwana kuno kutugenda maaso n'okulwana bano si balabe baffe bokka wabula balabe n'abamawanga amalala eggwanga erya Amerika n'amawanga aga Europe mangi bano balabe baabwe kubanga baterasiti bano basigala mu bubondo bwabwe obw'enjawulo gye bateeseza ne basinzira eyo okulumba ensi yonna. Naye natutte akadde n'empuliriza ebigambo bya musajja mukulu President Macron w'eggwanga erya Bufalansa ng'annyonnyola ku nsonga ey'ebyokulwanyisa Isirayiri byekola. Eddoboozi eryamuvuddemu nga lyogera ku kuteekawo embago ku byokulwanyisa ebijja mu ggwanga erya Isirayiri. Ekyamazima kyensuubira nti si kya buntu bwe mbanga buli lunaku nkeera okulwanyisa abo abannumba abajjukira Oktoba abajjukira embeera bwe yali abasajja bwe bannumba. Sisuubira nti bwe baali bakwata eyakozesa kigambo kya kurepinga abantu bange ne batugumbula abalala ne babawamba nga naye kati bakyali mu buwambe nti omuntu akoze ekikolwa ng'ekyo bwe mulumba ate ŋŋwanirwa okuteekako envumbo y'ebyokulwanyisa byange. Ekyamazima nakino kankyogere ŋŋenda kulwana entalo zonna zino omusanvu ate nja kuziwangula. Ebisigadde binaabuulira eggwanga erya Russia nga maze okuwangula olutalo luno kugenda kuba kuswala gye bali nga baganya okumpagira. Ekyamazima obuwagizi bwabwe mbaagala naye singa babaganya okumpagira sigenda kukaayana nabo. Yabadde Netanyahu ng'ayogera ebigambo ebyo ng'abyogera eri omukulembeze w'eggwanga erya Bufalansa. Jjukira mu lutalo luno olugenda maaso abasajja aba United Kingdom okonokosa n'Omumerika be bamu abali ennyo ku lusegere lw'eggwanga erya Isirayiri era nga bo bagamba nti buli ekyetagisa bajja kukikola. Era wabaddewo ebikompola ebibadde biva mu ggwanga erya Iran ebigenze mu ggwanga erya Isirayiri butereevu era nga Amerika ekosa tekinologiya waayo okusobola okulaba nti etaasa eggwanga erya Isirayiri oba oliawo obutagenda maaso na kubonyaabonyezebwa nnyo bikompola bibadde bigenda butereevu wali Tel Aviv mu ggwanga erya Isirayiri naye era nga ebimu oba oliawo era bibadde bigenda biyitamu okakananga era bikubye eggwanga eryo mu bifo bitali birungi nnyo.
abajjukira obubaka obw'abasajja bano aba Hezbollah bwe bagenda maaso n'okuba nti bafulumya abasajja aba Iran bagamba nti byonna omusajja ono Israel byabakolako babiraba naye tebagenda bitwala mu ngeri light, bajja kufuba okulaba nti bamuddiza mu ngeri yonna esoboka. Era bino byonna abantu bagamba nti mu kitundu ekyo kigenda kuba kijjuddemu entalo olw'ensonga nti teri agenda kulekera munne, buli omu awaga, buli omu yeeteekateeka okugenda mu maaso n'okuba nti alwana. Abamu bagambye nti eggwanga eri Amerika oba oliawo mu mbeera eno liyinza okuba likyasiriikiriddemu nnyo olw'ensonga nti waliwo obuzibu kati bagenda maaso n'okuba nti bakola enteekateeka y'okulonda. Naye singa okulonda kunaggwa byandibeera ebizibu eri amawanga galinaanyaawo oba oliawo omukulembeze yenna anagenda mu maaso n'okuba nti afuna obukulembeze bw'eggwanga eri Amerika ayinza okuvaamu n'enteekateeka ey'okulumba nga tagenda mu maaso nakudda mabega. Mu ggwanga erya Palestine tutunuulira ekitundu kiri eky'e Gaza, omusajja Omuyisirayiri era akedde genda maaso nakuteekayo ebikompola okukakana ng'abantu